akulira ebyokwerinda ku kitebe kya NUP Achileo Chivumbi yaweereddwa bail naye ebyennyonnyodde omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu biyungula Amaziga nja kubanga mbikutuusaako mu bujjuvu ate era nga tulaba nti owa poliisi era nga wa trafiki asaasaanidde ku mikutu emitimbagano ng'akolera mu nkuba yasiimiddwa era munnange yakabye Amaziga nga bakama be bamuwa oba nga bamusiima nja kubanga byonna mbikutuusaako mu bujjuvu bwabyo era ate munnange omukyala eyakuba owa poliisi ye bibye biranze era nga twalabyeko nga abapoliisi banne beeyo wali ku kkooti okugenda okuwuliriza omusango guno byonna nja kubanga mbikutuusaako mu bujjuvu ate munnange Honorable Nambozze abaana bamusabudde ojja kubanga obiraba era bamuyisizaamu eggaali bagamba si basanyufu naye nga byonna nja kubanga mbikutuusaako ate ye Nambozze naye kennyini nja kubanga mukuwa osooka owulire byayogera bingi nnyo waneeno ate Pastor Bujingo bamwanukudde juzi yavuddeyo n'abanga awalampa Honorable Segirinnya actually yamusekeredde naye nga byonna ojja kubanga obifuna waneeno ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tonna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga awo nno tubenga tweyongerayo katutandikire ddala ne omukulu Achileo Chivumbi ono nga mukuumi wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga yakulira abakuumi yakulira ebya security wali ku kitebe kya NUP yateereddwa olunaku lw'eggulo ku bukadde 2 obw'obuliwo n'aweera court bail kansooke mbamuweeko deni nkuleetere biki bye yabulidde omukulembeze soko jonyumize omusibe nzamu ina kati omusibe ningo wenyera abantu abawenyera batusobera manna power ya Achileo kola buli kyoyina okukola mu mbeera ya kunoonya kasente omukkiriza akkiririza mu mutonzi we teyeetuulako baba abakozi baba bakakalukanyi baba batobi teweetuulako bw'omala okusaala genda tambula mugambe mbigambye tusoma nga tuva waka omaze okusaala era kazo 2 za subuhi gamba nti bisimillah nfuluma waka w'ensula tawakkaltu ala Allah ensonga zange zonna nzikwasizza eyantonda yenna yagala ayimirire mu kkubo lyange nze nzikwasizza ye yimirira mu kkubo lyange sikwinako buzibu tawakkaltu ala Allah ebyange byonna bimukwasizza anti la hawula nkakasiriza ddala teriyo ayina busobozi kukyusa mbeera yonna wala kuwa teri alina maanyi ku nsonga yonna illa billah kujja awo nno babadde bamwaniriza awo nno bamaze okumwaniriza natandika okuba nga atotola bannange bino bikaabya Amaziga yajja kuba nga akatambi nga kutuusaako mu maaso awo naye tusooke tulaba akatambi ka Honorable Nambozze nga nnyonnyola nti bukodyo ki abantu bano bwe bakozesa okuta abantu abamu deni ne bapika abalala okuba nga babateekamu nti babakozesa bwe bati baddira akuli okumpi ennyo ne bamuta ne bagenda bagamba abantu ntolaba oyo munnaffe tukolagana naye tulaba nti ne mukwano gwe edi mutwe ye twamutadde yateesezza naffe ne baddirawo omulenzi omunakunaku ye ne bamutta ali prominent naye ow'amaanyi maanyi awo ye ne bamutta John Bosco Kibalama Edi Mutwe released. Achileo. John Bosco killed. Achileo released. Alikuwa released. John Bosco afideo. Olivia Lutalia retained. Kati mu bantu bo bano na kuchanga
Fetche tulina kola, tulina kuteekawo pressure emu. You are not supposed to arrest anyone. Tolina kwata muntu waffe n'omu in the first place. Okujjako ng'oyise mu mateeka. Era naye n'omuwozesa mu mateeka. By'okoze byonna ebirala after that tebitukwatako. Era ne president waffe yakigambye. Ffe tetufaayo ngeri muntu oba bamutadde batya. Kye tufaayo bamutadde. Ffe olwaleero Achileo bamutadde. Kituufu yabadde ateekwa na kuteebwa yesterday. Era tubabuuza n'ababuuza nti lwaki mwamukwata in the first place. Era bagamba tumukkiriza yeeyimirirwe. N'abalala balina okweyimirira kuba ddembe lyabwe tolina gw'oyambye. Oli mugambe tolina ky'otugamba oba Achileo omuwadde beyiro n'ekyo kibi nnyo kubanga wali okutte na waaki. Ne kakati bajja tuzanyiranga ku bwongo bajja ne bakwata ono oyo ne bamutta ne bakwata ono oyo ne bamutta ono ne bakwata ono oyo ne bamureleasing ate nkyane byonna ne bajja ne batandika okutuzanyirawo ku bwongo. Propaganda ono bamuteekamu ssente nnyingi nnyo. Eno enkola yaabwe bagiruddemu. Yewe batyombo we bakola ate yo nga tuvuddeyo munnange tulaba owa poliisi tumusiime oyo abadde akola mu nkuba era n'akola mu musana naye akatambi ke katambula nnyo ng'ali mu nkuba ng'akola. Munnange yasiimiddwa era ne bamukakasa nti n'abaana be abasatu bagenda kubeera nga babaweererera mpaka basome mpaka eyo gye balikoma. Munnange atulise n'akaaba. He's understood. Still around. Call him. You need to see him. I invited him. He works in WHO. He's the country, but he's here with us. So he wants to take care of, at least to start with one of the children. When we asked, he told us he has many children. No, that is, he's supposed to tell us how many. You know how many children do you have? I have 3 boys. 3 boys. Okay. Where are they? The first one is 7 years. This is my Kaweddemu. Where? Kaweddemu. Okay. Then the second one is 3 years. I stay with them. You stay here in the bar? One day they got Spanish. One day again. You stay one day again. Okay. Then the last one is 3 years. So you choose one of those. He has left? Okay, he has gone. But he had to go back to the office. But you can pick any one of those only one. If you want him to start with the baby one or any of the things, yes, take care of that. I will ask the 3 to please give him your telephone numbers because we want to appreciate you directly from your phones. So the 3 of you, you give him a handbook. It's called handbook. He's going to take your number and then these people want to send the token of the appreciation to you. Thank you, sir. Sorry, we didn't come with the big checks. The handshake, the golden handshakes. Yes. Gay, kaka na kenkuba. Kaka na kenkuba kaka. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Umusajja yuno wewe. Tubadde tugamba luzungu ky'obulyo. Mutunuleke eno. Obaselebu tebuva wala naye ma. Kankubeyo kuna chine. Mulinde kwa kafanani mwana. Ona alikuita Niko smile. Msi.
Nambozze owenkuba yaliwo yono tumusema njagala interview with you. I think even you when in the morning around 9. Anti kakati sawa zero, it is overtaken by event. When the minister is ogenda kubeera ne kananula no nani ya Chituma so no better no nzenja action boy. Why? So you resemble Akabye. the action boy. they put What feeling? kati bino byogerese Simanyi bino waka. Chichechi ova kucho wavudde ku ki? My interest. This is work for me. So, tell it to go through that training. Nze mbade ndi kunomo oyinza okulaba enkuba nenze mbade siraba kusazeko busazi omanyi Uganda you can have 2 seasons in one day osobola kubeera ne dry season ne wet season kati that day actually the day started it was very hot. Okay, so wabadde oka accident kabaddewo before rain. Kati when I responded to an accident all of a sudden kuba nene kwachi kati nentoba nengamba kati nyambale jacket nga already ndi wet kangende ku film there ni once chino chinyumira lomu amazzi ago temugenyi nyala amazzi ago temugenyi enough. I think it was just a blessing. This guy by then my phone had no power, so I left it for charge. Someone in the city by that. Nga tuvuddeko eyo abaana abamu bannakibiina kya NUP si basanyufu ne Honorable Betty Nambozze mbu ayina engeri gy'alambululamu ebintu bo gye balemeddwa okuba nga bategeera bino. Madamu Nambozze bannange oyina amagezi mangi naye tegamala kulimbalimba bannayuganda ku mulembe guno naddala mu nsonga z'enkyukakyuka. Nkubuulira bannayuganda si basiru mukyerabidde abantu bagezi sawa zino ofaananidde ddala ba politician betugobera ddala osegedde tonfaananidde revolutionalist ayagala eggwanga ly'okutereera gw'oyina bibyo byogoba bino bigambo byo ngenda kusunsula kigambo kimu ku kimu. Embeera eyaleetebwawo enkaayana eza Oweekitiibwa Mpuuga yali tewa mukisa abantu balala kujja kutwegattako kubanga twali tuli mu mbeera amanyi omugenyi akyala waladde omuganda bw'agamba omugenyi akyala wakolaki waladde. Sigenda kugenda nnyo wala okugoba Mpuuga mu kibiina Nambozze akugamba twakola nsobi kino kye kitegeeza ino message kyetegeeza segedde era akulaga nti abantu bangi nnyo abaali twegasseeko kyabalobera okutwegattako lwaki mbukubanga twali tugoba omubbi era akuyise kukyala mu NUP tetwagalamu bagenyi bakagabo babashiri twagala bantu balwanyisa babbi tetwagalamu babbi yensonga lwaki Mpuuga twalaba nga talinamu kifo kyali kiggulirawo emiryango eri abo bonna nga balina ebigendererwa byakuyamba ggwanga lyabwe kyali kimala obbalaga nti eno ye watuufu kubanga n'omubbi tebamukkiriza mu bbo era kyali kimala okusibirayo ababbi bonna okukitegeera nti eno tebalinayo kifo kati omuntu yenna atatwegattako eyagaana otwegattako yali mubbi ng'alaba tuyinza omuyisa nga Mpuuga. Tugende mu maaso. Omugenyi agenda wali mirembe mumaka nga beekuba kati ng'ewa Haji ono Haji Ali Kwizera yani Haji Ali ani Nizwera kizibu nnyo omuntu oga nti gy'agenda kati okukyala kubanga eriyo oluki oluyombo teri yasobolaga nti nvudde mu kyalo ngenda wabaaba Mizwera kukyala kubanga eriyo oluki oluyombo kati muganda wa Mizwera eyalize Kampala naga nti bane nga bwengenze Kampala kangende nsule wa muganda wange Mizwera agamba wayi kangende nepangisize mu Kisenyi ewa Mizwera eriyo oluki
amakate gateredde. Nambozze kyagezaako okugamba nti bano Besigye balukwago abaasalawo okugulawo ebibiina ebirala oba ebipya mbu baakola kirungi nnyo kubanga eno waaliyo oluyombo nga tebasobola kwegatta eno kubanga waaliyo oluki oba ompuliriza. Nambozze ogezaako kulaga nti Besigye baakola kirungi era kye baakola kiyamba eggwanga lyabwe okukyuka. Tugoba bubbi. Ababbi betugoba tebalina sayidi nti tubasanga sayidi eri. Ababbi basobola okubeera eno muffe n'eri. Ffe tukola gwa kugoba babbi. Omuntu yenna ng'ekigendererwa kye kyakugoba mubbi. Abaafunye bakomuledi abatuufu balina okubeera nabo mu kugoba obubbi. Naye gwe bw'ogamba nti eyo bagoba omubbi, eyo tewateredde bagoba omubbi. Katugende tukole ekyaffe. Ogezaako kulaga nti bakola kituufu nnyo. Nambozze ebigambo by'oyogera tolaba nti weeyita spiina. Boyi tetuli basiru this generation tetubangako bafala. Tugende mu maaso. Ekimu nti n'okusika omuguwa kuno okubaddewo ne vice president wa Buganda n'ebigambo bingi ebibaddewo akaseera ako NUP egenda kasasulira omuwendo munene nti abantu owulidde Nambozze DP block eyo teriyo yavaayo mulamu nkubuulira naddala nga yali mukulembeze teriyo yavaayo mulamu kino nkikubuulira. Nambozze ndowooza omuwulira nagamba Museveni talumbisa mapeesa ge gonna abaako ne gaalekayo bano balumba ono ne yeefuula akuba bali eri abalumba naye nga tayimu weetuuka nga naye atatuuka okulumba. Okategedde owulidde Nambozze byagezaako tugamba nti okugezaako okwogera ku bigenda mu maaso. Mayiga bye yatugamba nga mbu tukolagane ne Museveni mbu tusobole okuganyulwa mu byobugagga by'eggwanga lyaffe okukyogerako nti kibi kyatukosezaawa. Ffe tuliwo okulwanyisa kibi tetulina we tunafuyira. Ne bw'otubeeramu ng'oli mubi naawe tugenda kukulwanyisa. In fact buli we tukulaba ne tukulwanyisa tweyongera bweyongezi maanyi kubanga ffe gwe mulimu gwaffe. Kati ate tuleke omubbi nga ate tuli bakulwanyisa babbi. Buli mubbi gwe tulwanyisa tugaba oyo tumumaze n'oyo tumumaze paka we tunaabamalayo. Ekyo nkikubuulira kati gogezaako tulaga nti eyo twakola nsobi era kyatunafuya nnyo ani agambye. Nambozze obijjawa olowooza tuli basiru Nambozze tetuli bafala. Ngenda kudda mu paati 2 kugundi eno yennyini ne Nambozze. Oza mubiwulidde ate ye Pastor Bujingo bamwanukudde. Jukira yavudde n'abanga asekerera Honorable Segirinya naye omuntu yenna nga wali owozeeko Bujingo n'akuddiza ssente bw'akomawo ku luno tomwongera. Omuntu yenna abanja Bujingo tera omunoonye mangu akuddiza ssente zo. Omuntu yenna nga Bujingo ayagala kwewolako oba oli manerende oba oli wa banka oba oli kinkwegayiridde tomwesembereza. Bujingo ali mu kutunda bibi ayagala kudduka mu ggwanga embeera emususseeko. Bujingo okuva lwe yatta Richard ebintu byakyukira ddala era okuva lwe yakwata mu kamwa k'enkyukakyuka engalo baazirumira ddala. Waliwo abasumba abafere betumanyi naye omusumba omufere yeeferera ebibye atalina muntu yenna gwayingirira atalina muntu yenna gwanyigiriza ng'ali mu kweferera bibye. Abo tetulina nsonga lwaki tubeera tubalumba kubanga ffe twakola endagaano ya tontabaala sikutabaalanga. Kobenga owagira NRM ng'osigaddeyo gy'osirikidde nga tonyigiriza bannankyukakyuka n'okufuuka omuzindaalo oguwagira ng'obutemu obukolwa ku bannayuganda osobola okubeerayo. Dembe lyo okuwagira Museveni nga bw'oyagala kubanga owa 1995 CA akuwa eddembe n'obuyinza okuwagira ekibiina kyonna ky'oyagala ne munnabyabufuzi yenna gw'oyagala kasita ekibiina kitabeera kya buyeekera ne n'oyo munnabyabufuzi nga si muyeekera okkirizibwa tewali akulinako buzibu. Naye kasita osonga engalo zo mu nkyukakyuka nkulayirira tuba tugenda kufa naawe. Kakati omuntu asula mu birawuli yawakula entalo z'amayinja amanyi nti mutemu ate n'asigala ng'akyokoza bannankyukakyuka abalina omuzindaalo okuva olwo wallahi endiga zadduka. Ekiweebwayo tebakyawaayo mulankyawa
kimu kya 10 tebakyawaayo kyovola musajja wattu buli wabadde ng'akwata akazindaalo ng'asaba direct amazima neetaagayo ku ssente amazima tusondere kino ne bamumma eza Pentagon awo baabuuka nti ze zaatambuzanga muwooza okwetooloola eggwanga tebaamwongera n'atuuka n'okuwemula abantu nti Pentagon ya nnyoko bisiraane mmwe ng'ali katuuti kubanga twakuba ettooke lye we yali agenda okujja ssente n'akomawo era asonde bannange ninamu ebizibu bya bukadde nga 10 naye awo 15,000 nkwegayiridde bambi toleeta Bujingo ali ku pressure y'amaanyi Bujingo ayagala ssente kakati juzi n'asaba basondere Independence Night abantu ne bagaana okusonda ssente kubanga nazo zemuyita endiga zaabuuka mwe mulowooza nti abasabire wa Bujingo babeera tebategeera naye n'ezo endiga zaabuuka tezikyamukombya wadde ku tterete ebbwa ly'ennusu bwe zaamummeza Independence Night kakati yabadde akomyewo nankuba mpya omanyi omuntu alina okubeera n'akawunti 2 akawunti ey'emagombe n'akawunti eno ey'oku nsi bannange teri kintu kinaaba kibi nga ku nsi ku akawunti yoleseeko ssente nnyingi nnyo naye ng'ate emagombe gy'oli mu kugenda toyina yadde olw'ataano lw'otadde inizati ategeeza mbu ye y'akawunti y'omu ttaka oyo omujega mbu ye Bujingo y'akawunti ey'omu ttaka oyo omujega awedde emirimu abantu bamumye ssente asindise n'omukyala aleebeete ze information gyenfunye ayagala kudduka mu ggwanga abasajja baamukozesa ne bamusuulawo abasajja baagala kumwefuulira abasajja baagala kumubalula kubanga Bujingo asukka ku ky'okubeera omusumba Bujingo yebadde nkambi mwe batendekera ng'abayeekera ba M23 NCKTV kugamba kimu nti oba oliyo nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga tukomawo